Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyaliko okyagoberera njagala kubanga nkuwa ebigambo by'omuntu ono oyogolaba ku screen yo ayina message gyabadde ayisaawo ate ffenga wotumanyi ebyo byonna bitukakatako kubanga tubikutuusiza yonna gyoli gyosinzira okubanga gyotulabira kitukakatako kubanga tukunoonyaayo emessage ezo nazo obeere ng'ozifuna. Omusajja oyo bamuyita Uptop Boss ayina ebigambo byabadde ayogera nga obanjiyiste advice ng'agiwa abantu bana Uganda bonna naddala bafaananako ab'omu Lubigi nti engeri gye baabamenye ewantu awo bateekwa okubanga baabamenye bateekewo ekyefaananyiriza ekintu kyonna ng'era bwe bizze biba okusinziira ku bigambo ye era ye ng'ategeeza ti amagezi ge yandibawadde singa babamenya ne babajjawo ate ne lutasigala nti lutobazi wabula ne bateekawo kampani emu oba factory nti mmwe buvunaanyizibwa bwammwe okukola nga kyagenda obbagamba. Redson TV kwoli webale kubanga okyaliko okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna kankuwa ebigambo bye obyewulirire ate nga bw'okyeyalinga genda mu comment section tubuulire ensonga oba gw'okkiriziganya naye oba tokkiriziganya naye biki byayogedde. Oyinza okuba tokkiriziganya naye ate era waliwo abayinza okuba nga bakkiriziganya naye muwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Braza kusokera ddala nyolerwa wamu n'abamenyebwa amayumba gaabwe naye muganda wange bw'obanga onoonya waakunenya ffe bosonzemu olugalo osonze mu bantu bakyamu omutuufu w'okusongamu olugalo yoyo omusajja Yahaya Kankwasa. There is always that one human being who is responsible. So bino byabaddamu byabagamba mbu nema yatumenyedde amayumba. Who is Nema? That is the man behind leaving thousands and thousands of Ugandans homeless. Yoyo Yahaya Kankwasa. Bana abasajja bakifuula nnomo okukyojjanya bannayuganda. Oyo yennyini omusajja Yahaya Kankwasa last year twamulabako nga carrying out operation ng'akwata emmotoka simanyi zitalina dust bin naye nga wali okirabyewa era wali okirabye mu nsi ki nga abalina be bavunaana simanyi emmotoka yo terina dust bin bakifuula nnomo okubeera nga bakyojjanya bannayuganda ate ng'obwo buzibu bwaffe bannayuganda kuba tulese abasajja bano ne banomolayizinga okututulugunya kubanga tebasangawo resistance yonna mu kututulugunya. Omusajja ne bajja ne basenda ekyalo Kiramba ng'abantu kwemuli nga wano omusajja yali omukasiri eggwanga bajja ne beemolera ku ttakali katulakita n'akakumako omuliro ne bajja ne basenda ekyalo Kiramba ebimotoka ne batambula ne bagenda nga beekwese simanyi tupulizavinga butonde bwansi ate nga baleseemu ebifakitole ebirala simanyi zi petrol station endala mweziri. Lwaki nammwe baaba bamaze obbamenya ate nammwe muleka zeneno gundi factories oba petrol station ne muzirekawo nammwe muyambe ku Nema. Yes nga walala bayamba nti yamba polisi naye kuyambe nammwe nga Nema bwe bajjeewo ng'egamba mbu simanyi egezaako okuprotectinga butonde bwansi nammwe mwennyini ebyo ebifactory nammwe mbisorting bagenda okeera ku makya nga batuuze factory bazisortings petrol station nga mwagenze wabeerawo omukuumi nga mujja mugamba ddeeka okuuma abaana tuzze kutereza butonde bwansi bagenda okujja enkeera nga petrol station mwagisortinze mwagijje muki mu lutobazi naye abasajja bamala okufuna zitenda oba zi contract nga waliwo omugagga olwo oba investor ayagala ekifo ekyo mwe ne bajja ne babasenda kuba temulina kyakkola mukaabamu mukaabi bannange gundi atuyambe mukaaba gundi atuyambe nga bwe baali babayambye ddi ani yali akaabye n'ayambibwa. Bano abasajja lwoya lwa mu nnyindo ffe tulina okulwekuula naye abasajja babeera comfortable baga tuba tufunye investor nga tetulina wakumuteeka waliwo abali wali tujje tubasendewo nga babasenda nga bo bateekawo ebyabwe kasita munaatandika tendensi okubeera nti babasenda nammwe ekyo kyennyini kye baba bataddewo bannansi mwekandage mukisendewo be basenda mwekuŋŋaanye ekyo kye bataddewo nammwe mukisendewo mugaye mwatujjawo nga mutugamba luno lutobazi kati lwaki ate bano bazimba mu lutobazi olumala nga babagamba mbu simanyi bano baafuna olukusa ani yali abadde awantu wonna waali ng'abaddewo mu bumenyi bw'amateeka abantu abo bonna be basenze ani yali awo mu bumenyi bw'amateeka nga kuva ku kugula poloti kubeerako sayini y'aba authorities nga chairman yateekako omukono abantu bayina ebyapa byateekebwako emikono by authorities. Omuntu tasobola kuzimba wantu
nga authorities tebamuwadde lukusa ayina okgenda kugombolola ba approving plan yekyo kyagenda okuzimbaawo ne bwaba agenda okuzimba ayina okgenda kugombolola bamuwe permit nga gwogamba mbu ye yabeerawo mumenyi bw'amateeka nga mumutunuulira ebyo bannayuganda ffe tukkiriza abantu banene okutujooga tubadde nnyo tolola nti ekisusse mbuliro bajja ne batutulugunya kukaaba bukaabi kunoonya gundi bannange gundi mujja mutuyambe ate bennyini abatutulugunya betuyita gavumenti tuyambe simanyi bannaye wakabaka butuyambe ngaani yali abukaabiridde ne bumuyamba bwe tunaamanya nti betukaabirira tebabiwulira tujja kusituka naye bwe tuba nga tukyakozesa formula yemu tukyakaaba nnyo oyo omusajja Yahaya Kankwasa ye executive director wa NEMA yamenya amayumba g'abantu ng'awoza simanyi mbu bano bali mu lutobazi so abantu bavemu ebyo babasiriwaza mbu NEMA yatumenye who is NEMA? There is always that one human being abeera responsible ku bantu ababonaabona muyali eri atudde mu ofisi yasonga busonzi mumenye wali mali mbateekeko ebimaka mugende nga yaddayo ng'atula ne famire yoyo bw'omusanganga oba mumusanga wonna mumanya nti yoyo akaabya abantu lwaki abantu abo baba nga babagulumbya ne bababeezaawo abantu bonna balinganga balefigi mu nsi yaabwe nammwe temubasootinga nze neewuunya lwaki factory zino ng'abantu babasendawo mwe muzireka fulaati bazizimbamu nga bamaze obbagobawo lwaki bo muzireka ne ziyimirirawo ziriko abakuumi ye bwekuba kuliko abakuumi bameka ku kyalo kyonna kye baba basenze bw'abanga kasiri eggwanga omusajja eyali omu yasobola okwerwanako watovu ekyalo ekiramba bannayuganda tulina okubeera serious kati mujja waneeno febe mutandika okugamba mumuli eyo simenyi batugobye naffe tuli bantu abaana kuwazibwedde eyo gavumenti oluvayo ne twogera nga mugamba mwabali ebweru mwasama twasama lwa nsonga eyo ffe tumanyi nti ekituuse ku mulala nti nange essaawa yonna kisobola okuntuukako obuzibu bwa Uganda be tulina kwe kwesuulirayo ogwannagamba nti ekizibu kiba kituuse ku mulala gw'olaba nga tekikukwatako baali bamenya ab'erusanja nga babamenya ng'ab'ekasokoso batunula baali bamenya ab'ekasokoso ng'olwaleero be bamenye ab'omu Lubigi batunula kati olwaleero kizze Lubigi ffe twasama lwa nsonga bugenda keera enkya nga bali mu kumenya bwayise nze bwayise gye nkulidde kati kyovula bamba nina okwasama ngambe nti bannaye bwe kiba kibamenya ab'erusanja ne bamenya ab'ekasokoso ssaawa yonna ne waffe kijja naye abantu tusalawo kwesulira gwannagamba olw'okuba tekikutte ku ggwe byebyo ebyali ku basuubuzi embeera yalinga enyigiriza abantu nga babasuubuzi bali mu byabwe kyamala kubatuukako ne bamanya nti ekituuka ku muntu omulala nawe buvunaanyizibwabo naye bwe tunaabeeramu eyo sisitimu y'okwesuulirayo gwannagamba mbu ebituuse ku bali olaba tebikukwatako eno gavumenti buli omu ejja kukukwatira mu fomati gy'olimu ejja kukunyigiririza mu fomati gy'olimu so bw'ebanga erina gwenyigiriza mu fomati gy'otaliimu kibeera beta mukwatire wamu kuba kiri kyetooloola kiti buli wamu kijja kutuukawo kikokote amot yes nga bw'obiwulidde bigambo bya muntu Ssekinnoomu nga bwentera okugamba yeba disclaimer si bigambo byaffe ku mukutu gwa Red Zone TV si byaffe abaguddukanya ate si bya mukutu wabula bigambo bya bantu Ssekinnoomu ndowooza obiwulidde bulungi nnyo yonna gy'osinzidde okubanga gy'otuwuliridde kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ebbanga lyonna wabula nja kukusaba ogende mu comment section otubuulire okkiriziganya n'ebyo okkiriziganya naye genda mu comment section tomunenya tomuvuma ate tovuma ffe ababikuweereza wabula nja kukusaba genda bugenzi mu comment section okukkiriziganyako naye oba obutakkiriziganyabwo naye buteeke mu comment section tujja kuba ate tubusoma tubeere nga naffe tulaba endowooza nga bwe zinaabazizze oli ku Red Zone TV yonna gy'osinza okumanya gy'otulabira ffe bwetutyo bwe tukola ate nawe okubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ensonga zonna nga bwe tunaaba tuzitaddeyo ojja kubeera omu ku abo abanasooka okubeera nga mumanya naawe obeere ng'otambula naffe mu mbeera yonna ensonga zibadde za mu Lubigi kampani y'amafuta eya Stabex yasigaddewo ekitongole ekya National Environment Management Authority bwekityo bwe kyasazeewo era bategeezezza nti kampani ey'amafuta eya Stabex baafuna olukusa n'abo abalala bonna abaazimbawo bo nga balekeddwawo baafuna olukusa kati mmwe ne woba oyina endagaano ne woba oyina ekyapa gwe tewafuna lukusa kyovola nga baabamenye. Red Zone TV kwoli genda mu comment section tuteremu obubaka bwo ng'ebintu woobiraba tubeere nga ate tuwuliziganya mu nsonga endala ezinaaba ziddako.